Bawolo promoter be yawa akawumbi kamwe milioni 8. Waliwo ba minister abababira waliwo ba minister si bosente sizaabwe zagwawo dabayina sente ki ba minister bamanyi sente wezikola ki weziva goloza bachi ba promoter bekalakasa go tobalaba all the time anti waliwo ababalira twategese Bobby kati nawe wenyini namwe walwali eza media ne walikira nawe ngayagala mu jezu ile dai bayina kosa ba media mwekole obuki obusolosolo kati ba minister batadde ku pressure ba Abitex muri kuki mwongere president kuki kubunkenke Abitex byabirimu nafuna yogwayambula kale yapange ogusajja ne gweyambula ne gweswaza bannange ya Afrika weyambule nonga naye yazika naye alinga ekisolo ntino yeyambula. I want the police to arrest that man bamutwale o direct wa Luzira mutabika kisimu kwa dalu Luzira mulamu Luzira mpira okiboko babbi bali adasana za minister goto kitegeera minister badda kuwa sente okole ebivulu okiwulira byagalawo sente ze zifa mumongere amaanyi yamanye ebbaluwa wezikola ki weziraga kakati zinendika baziga mongere amaanyi gadiga artist okweyamba be machindi ba promoter ate basukkawo bajjo yabaddewo yabaddewo kitegeeza Abitex yabaddemu Abitex wali abamanyi n'abaneyambula tojja bategeera olaba batukoga nti balina show gye baakola yakawumbi 1 billion omuza wategeka ki so yakawumbi ebeerete utonala mugabane sente zijja waliwo abeewadde nti yategeka milioni 8 bamubuuza wategeka ki bawa n'abayimbi sente ne bagamba gundi yantegeka kati babaye muleete risiiti oli yategeka show yakawumbi ate Museveni abayisirizaamu n'etteeka lya copyright abayimbi bo aba UPDF oli yambuziza aba UPDF bo si bayimbi nga tebasabanga kasente anti balina bandi omujaso wa discipline mumulyanirule omujaso ofuna discipline mu army n'otwala ekyo ekikujjaamu olya kikuli mu maaso ko tebakomplaininga ngako bandi zaabwe ebyuma bifu naye tebakomplaining naye omuyimbi owaffe n'ayimba promoter yantegeka show yakawumbi ne bafulumya akawumbi kamulumiro ne bakalya ne bakomo twategeka Bobby Wine muzeyi n'akwata lunana n'aluwa omuntu baliwo ba minister abagobe empapula gwe batali gobera ku kintu tolikola ki tolifuna woba oyinayo eri agendo kyansinga ku ekyo kyoyogerako abulire muzeyi zirifuluma kati ba promoter bali mu sente z'abaki z'abanene okitegeera abaziri ezo sente tumalirize ne Rukutana Rukutana yawangu gemani power bera ne power n'erinnya yawangudde 20% ate bitya yeye nawe sinze tango ndoyi tumusibye ne tuzuula tisibituufu ate n'obudu ne tuzuula mu mubbi kati ayiseemu byebyo bene sente omwavu oyitamu otya omuntu wakuwangula n'obululu wabiri aba akubbi Rukutana yakabbye broadly yes akyo kikulaga it's deeper than politics bade bamusibye ava ku saidi ya Janet Museveni bamukanzeemu awo gwe abayiru n'abaholo nga lutandise tribal abayiru n'abaholo erukunjiri gye bali biri yenagambye nti Jacob okwesimbeza is provoking us yes kati Rukutana n'omusiba obusibi oyinza ozukusa byotakola ki yes balina abayiru n'abaholo nabo bennyini balinamu ki kati bad blood asukka ku kyolo abajjasi era bagaye mu muti awangudde n'okuwangula ebintu bino bibaawo nga tugenda mu kalulu kati kalulu katukwata kati Makerere bagikutu electoral commission tujibbiramu tuwalize bitali kati yayidde ng'ekizimbe bangande ababipopa nti sebo abo bajocheza lwaki nabalabye embundo tujocheza busimanyi Museveni akadde papers Museveni yasomera Makerere muri bajega Museveni yasomera Makerere mu documents za mu mwagala zituwa ate ziri Makerere
twokya Makerere tulina kwokya Ntale Museveni yasomera n'abaana agenda eddala sala yasomera Makerere abajega nonsense just buli kituukawo mulino kyekwasa naye Makerere yayidde ng'ekifo ekirala it is bad naye bazimbe ekipya to moving on tewali kyafudde ebipapula ebyafiiriddemu temuli gasiya if information is not in the database ate nga Professor Nawangwe yatugambye information yonna eri mu ddala ki kati muli worried about what files ezayidde. Yes, file and furniture. We are above the era of file. Senga police ya mulete ekimoroka ekyamazi ekyakola ku mulembe gw'obote yemulete okuzikiza omuli ne bakistartinga ng'ekintu ekiko muyina biliwa musasula insurance za motoka z'amasannyalaze z'amazzi. No, we are trying the best we can. Do Uganda is no fire brigade? Majimanyi emotoka enyumba ene bwebejja atandika gizikiza na kikopo ng'asena wali nga waayira. Do you know the importance of fire brigade? Government yammwe erimba nnyo toyinza leeta kimotoka kikadde zikiza muli half a loaf is better than nothing. Tekyamaze ne kyaka teyayaka omuntu wakadde wotamutte bwe kizimbe ekyo mwakisetinze kijire mwagala sente balekitala babadde mugundi mu covid abayiseemu eyo kanako tuli mu investigation tutegeere akyokyeza ba professor banzo bakyokyeza katawo is that Museveni mbuba mafia bagala sente anti kati mwe bageze mbatambuza buli omu yeetuma mafia katawo is that Museveni yemwe people pamwe mwakyokyeza yemwe ba people pamwe mwenyini mwe bamba. Yes. What were you doing there? Mwale mukolawo. Yes, security. Mwa ino wa security ekintu ekyo. Yes. Ale tukuma bizimbe. University singa mu East Africa ne mujiwa ne tabana security. Nairobi wano ebagikuba ekizimbe ekyamanya nti bafa tekina security. Something is beyond humanism. Ne wobaterawo ekirungi era kibasukkako kati kizimbe kyayidde. Ate twate tukirabidde bang. Ensi is about innovation. Muzimbe ekipya ekya girasi. Tukoye n'ekyomunkaaga. Yes. Kubanga abantu bangambye nti ebintu bino bibeerawo nnyo nga tugenda mu elections. Obutale bujja, amalwaliro gayijja, ebizimbe babyokya. Ani atayagala okwokya abalonzi sente like basike mu muzeeyi sente ebintu sente yemmwe deni tekirina konfaminga yemmwe kubanga ogabe babbe muzeeyi sente ntereza yemmwe ate bano abaganda opposition balina sente ze bafuna anti mwokya Museveni ajja asasula akatale biliyoni 4 mufune ekintu kino mwabakyokeza ate tutya ate twokye tusasule omwavu yakyokya omugagga omusasule mwe mwakyokeza ne bannamwe mukolagana nawe Makerere Museveni asasule ko talina kyakola ate tuswale era tugenda bawa biliyoni mwebbe mweteme nebe tulina obbawa oyo yenna Blackmail takyakola ku Museveni. Blackmail oyo kyola Blackmail. Yes, Museveni yayingira emitima gy'abantu ne bwoyokya Lubiri abantu bakyayinza gati Museveni asokera ku masiro ate kati Museveni ate n'agokya ate n'abawa biliyoni 10 mwali mukakoze anti kyogambe no Blackmail. Yes. How can Museveni ban Makerere University and no document? Museveni yasomera Makerere. Ojuli abana bangabe yajocheza. Bagala vumisa first lady. Nti talina byakola. Ave ku ministry yaki? Ya education. Education. First lady yakola ensolo okuwa ministry education. Eri stressful. Byebino. First lady yalina okuwa ministry enyangwe nnyo. Okiwulira? Genda byabawala. Stressing ne Museveni emwadvising n'agana that's very stressing ministry mu bintu bingi nnyo bagenda kutawa basiba bekalaka basiba bo eswaza first lady bantu balowooza kale oli mukazi ki biki okitegeera yandibadde mu jjeno babikola kuba first lady. Yes, nti ministry ekulemye wagalawo amasomero tolina budget plan ya covid kana university ekoze ki mumukuba akole ki waliwo ayagala otuulawo omunene. Yes, ne balina kukubisa eno bakubira mubukodera wa first lady yasooseewo okitegeera kati awo nga bagamba lwaki akedda aka yategedde ku plan abaavu tobamanyi kuba yaze mukazi watu n'agamba nti investigation entuufu azaagala. Yes. Awo nga batandika
nti simanyi alimba kusomesa bakayana university ezijja kati bakifuula problematic scandal after ki oveewo Museveni yenyuwe bino biri kuba toliraba Kadaga ne bamuleetera omutwe nti luli okuba yaliko mu ssawo nti kati Kadaga baleetedde omutwe mbu acelebratinga we yayiseemu Blackmail Janet alina kukola ki always Lido standing as strong yabaddewo investigation yazaagala Makerere genda kudda wadi we move Janet abadde takoze bubi tabadde na mivuyo kugambe kati ministry erimu ebizibu bingi ba stakeholder bangi abamafia abalina amasomero bajagala Museveni oteekawo otya mukazi obabbi wekiwulira muyingo yennyini alina amasomero lwaki tateekawo bino tayagala baminisita bujjudde muyingo kati kyekyo you have to know nti kweyagaliza Makerere abasomesa bali kugamba tebatadde abaana tebabatadde abasomesa tebabadde na musaala kufuukire problematic even before they elect Museveni kati agenda okudda ng'alina kukolako lishafo first lady nze mbali yagala first lady kino ekisanye wekiggwa awummule ave mu active politics neyo ya minister anti yabyeteekamu Museveni yamugamba teweesimba woweereetedde ebizibu n'agaana ajja basobola oyo omukyala mulokola asaba ajja bakubisa Katonda anti byebyo kati Katonda yabaddewa nga bookya Makerere okiwulira so muganda wange Isimba tweyanziza nnyo amina nsanyuka nnyo tumalirize ne Jackster Jackster yakolimye agamba ebintu tabitegeere bya noto Jackster yani buli every team dikadi ala nava buperinga bamuteeka mu pate yakola ki okubeera kwa BBS okukola okolera nopo oba akolera bulanga Jackster complaining nga sanga no Segirinya agambe ki Segirinya ali matanga nga ne Jackster ayogera Jackster should shut up yes Jackster shut up oli mulungi ku TV stay toyina gwogenda fuga okoze kinti ayewo mubirimu biriki beba abanyanzi babbe babade bawasite mu kutuka tezimulumba tewali azimanyiko nenga baziridde anti owera yeno yagalo yite mu bankaddo kati baziridde toyina receipt o complainingira bali bakuseredde mu katale genda beba bali ku nyanzi beba bali tewanya atoyina receipt toyina yes ne mwena le bujebiri babba ba minister ati esibira sibye ebyo balewiso bayita basiru lubongoya oli yekwata ekifo ekyamagezi mwe n'abalekera ebisasalala ye security lejjeno wammwe Jackster akola atya je independent kubanze namulabe ngaasobola Jackster mawe simbe we independent ojabba wawulawo nabayi abakuvetinga gasiya mwerere ongo oyino mulimu ku BBS omuntu atalina mulimu ng'ataa kuyita bibuuzo tino tulawo tino akuvetinga ng'akuvetinga gendo oyimirirewo nga Jackster kyoba okola ssuula eri olukofiira lwokye muganda nga Masembe yafunye kaadi erimi yayitamu wambula kateze mubambi amawulire mbacha kunoonya ate Kasukuye yamukoze eki sendi ye yamugambi Kasukuye setinze mbubalidde milioni 2 n'ekintu alimba oli chobe simbiyo bamukube nenga ekituufu wayina okwesimba lwaki yeetuuma erinnya n'abuzaabuza abantu Jacob omutuuze erinnya liriko n'ennono kumba ate oli mukonjo awo tutuza kulonda omukonjo teyesimbawo wano ekyo si kyetuganye lwaki watambuze tolata amoti omubalanguzi amoti amanyi Luganda tokiwulira nti ye omubalanguzi lwaki otegere gyakola ki ono lwaki yeyita Jacob omutuuze linnya lye ne libulira ddala atuuse kwesimbawo nti yagumbusibwe genda ewammwe mubakonjo no offense yes naye mbwe ebintu bino birimu egundi basetinze senti ne Kasukuba newe baba tebamusetinze can you go and put yourself in shame n'ogamba mbu yegwe kyobe tosobola you can't can you go in ntungamo n'ogamba mbu yegwe musoke ebintu bino biraba mu tribal era bw'ogamba nti Isima ayimbisiwe takkirizibwa kwesimbawo atsidama tokkirizibwa but you may cause conflict
kati yetadde mbuzibu ye gundi teriyo bakiwanuka besimba wa mumpulira yote kabongo Embala mbulya nti omuntu bamuyita mukasa sozi yesimba ekabongo si tribalism kijja tuddeyo yes naye kati tukolere ki this is Africa ngomangimbe yesimba embalala politics mugenda mwonoona muganda wa tujja kupulichi tetugaa tewali agala tribalism naye we can't run away to some facts Jacob adeewa addeyo ewaabwe mu bukonjo akoze erinnya ye lwaki yali mutambuza erinnya ayimbusubwe n'ayagala nnyo Jacob omutuuze tumulowoozeko ng'abalowooza ku Mukasa Francis erinnya lino lyamulumye nnyo talyagala kyekigenda kitegeeza woodwinking muyaayo yagala tuwoodwinking kutuwugula politics abawuguze bangi Kawunda yali tava Zambia n'abafuga ebbanga yes ng'ava Mozambique Kawunda we Mozambique yes kakati abantu ebitebe bikulu nnyo mu area okitegeera abaana baffe bamanyi Luganda ayimbisibwe abaana baffe twagala onopromoting otya kalica yaffe ng'ate gwe oliwa kalica ndala wajjira mu ndala tulina bye tutunuulira you are going to be LCC chairman very connected to the local person ate omulimbi erinnya misguiding society sajja yagambye mutuuze alina n'ennyumba yagula ennyumba ennyumba ya milioni 3.5 can you buy a house in Zana ku milioni 3.5 yagula kiyungu abeera mu gundi mu sito wanga manda nyumba ekyezana ya milioni 3.5 naffe tugye tugule Jacob omutuuze ennyumba ye gye yagula alimba talina toyi eriwa how can you buy a house of 35 million where agitulage nyumba kye agenda wa mu toyi because atano ku 10 ezana teri nyumba ya milioni 3 teri agitulage kati wabatasula mazzi eri mu lubugumu nyumba ezifloating ati nyumba ki okutuyisaamu amaaso Kyobe oyo gwolaba kamukubuulireko mumbulire Haruna Kyobe mbadde nsoma ku Standard High School nga ye coach wa Standard otyo Haruna Kyobe nga wa coachinga ne Bunamwaya FC yes ene yagenda mbaiba nga yenyinya asamba Bunamwaya ate n'amaana abeera coach ng'akolagana ne Nanyini St. Lawrence nga deputy wa ku St. Noah otyo Lawrence n'amala n'ayagala okwesima ku bwemupi Haruna n'amugamba obuwa abantu bamukooye Lawrence ne yeesimba ku bwafufa ki president Haruna ne bagenda ku mufufa era n'abeera nga kochi Kasana n'agenda ekitende kati Vipers ekochingibwa Mukwasi Dennis wetubadde mu Bunamwaya kati awo waki nkuweyo preamble nkulaga Kyobe w'okuzana nnyo ba LC wano bakayigwa wonna bamu tojja muwangula wonna we bazaala gundi ono omuyimbi eyafa wakadonkamu Kasozi awo wonna Kyobe wabeera olweggulu ng'anyuse ku mupiira wanywera kyayi ku saluni muntu waawo tebayinza kukulonda n'okutegera otegeeza nti ayingisibwe tokyafunye kalulu naye omusajja mwamukubye omupiira omuvundu ago magi mavundu mwandi mulese nakola ki nagezaako demokrasi takulimbanga Faruku n'ovuga emmotoka n'ogenda wepanka epayida nti weesimba bajja kukuesima ekituufu mwalidde ate twalidde omusajja waluna naye politics wa sente kati Jacob agabe ki alina Timberland 2 kwanajja n'atuwa ile vaamu you are not a leader tolina capability maintaining abantu vaamu kubanga teri ayagala leader ate n'atawanja bantu twagala leader ayina Jacob talina sente ziriwa ate oba okaba abantu oli yaguze milioni 2 gwe waayo nnya okyuse narrative waayo nnya yes Jacob yabadde yeetagisa obyogerako bino ebintu oba yandisirise busirisi yandisirise naye talina goals talina byagenda kukola Bunamwaya alina goals yandiyogedde ku ntegeka ze ne ttiimu ye yes naye is gaining it from Sendi yamuwa popularity in fact Sendi ye yali bali mu deal ne Jacob ebintu bino yandisirise busirisi yes byamulabisizza ne bantu baweeyingamu ne bagana eddala oyinza okwesimba embaale nga yegwe kali esubula bagwe innocent lwaki batugamba ddayo gy'obeera gundi temumugoba we muto Shabimu Malende ate agenda yitamu ebyo byemugyeto gyetugenzeeyo gyetugenze mu bajjako Shabimu Malende olowooza lwaki Bobi Wine bamutwala ewa Kakungulu
voice of wisdom bakugamba ekyo tekijja soboka mutabani babu yesimba ku kigogo ne bamuyitawo status genda osasula obanjawo bamiliyoni 3 baku kigogo mulimu abantu wano abalina amaloboozi ekyo kitegedde mulimu voices of wisdom nga walaba mu Iraq bamuyita bashatullah oba ashatullah kasita mu Irani ayogedde kati bannakibinge batuuza ddala okwago Bobi Wine ne balatiifu mu America bagenda Bush n'avuganya Ali Gore mu America Ali Gore n'agamba Bush akalulu yakakoze eki yakakuttemu bakaddemu bakabale n'engalo Bill Gates n'ayita Ali Gore ne George Bush n'agamba bakabale n'engalo will you buy my computers go out of here go and do other charity work go and be president Bill Gates was stakeholder mu kalulu kaki ka America naye wano waliwo ba stakeholder totusumbuwa so Shamimu Malende mwandi mugoba mu mbeera eyo eyagundi addeyo embaala yesimbe tewalajja mugoba ne kiina engeri gye kipulenga out kyokka olaba ensi zonna Faruku zoogera ku tribalism ne racism naye Faruku nkubuulira kiri ekintu tulina learning living nakyo kiina engeri gye kipulenga ki out nga nawe Faruku newe tujja ne tukugamba ndi Faruku tiwanji obeera wa nti mbeera mukono nti opoka wiliba yayagala okubeera wewa mukono gane bannayo opoka aluwa wakubuze naye ng'opoka abadde naawe ebbanga lyonna mumuki mu mukono but it will always go back to you Jacob addeyo mu bakonja abakulembere mutandise tribalism wano kati fe tulowooza n'okuwangula okwangu kubeera mu bakumanyi yes ze kuwadde kale agambye yagulayo ennyumba inayo ne business kale naye nkuwadde background ya Kyobe aluna Kyobe mumanyi aliko DP kati aline Mugisha aline Magogo aline ki kati Magogo yagenze mu politics ye tiimu ye agibala okuva kuki ku ground agamba aluna kati tugenda kubanga nze president wa FUFA nga ne mu parliament akati songa ngawe muli mu FUFA nti funayo ekifaate muki mu politics obere safe kakati bamugisha abakitende aluna kyengamba abamugenda omutekamu sente ate nga ne royalty ku kyala ayina ligadere so oba oyina talina sente z'akalu ate yazijjawa mubuno bu video bwakola mbu simanyi labirira omukyala simanyi mukwata oti muvaamu sente z'akalu adde ku Dembe FM yetondere sendi badde mbakole ne bakasuku yetondere bakasuku badde mbakole bamumanyi kati bakugambye abewammwe maama waakumye emmere ng'ogisuubira ku sitepu maamu kati ate b'okola nabo bagambye tinno tosobola ate nga ffe tukuwa